alien ebintu gwe byotwala serious ate ku ye tebiri serious okitegeera gwe byoyagala okweserious ngamu ye tabiraba bwatyo kwegamba yensi yagigonza amani Iron Skin ayina ekintu kyatera okugamba abantu yajja mu bino ebintu nga talina kyamaanyi kyakola ki yabyagalamu kati be yafuna alabanga yafuna ebiyitirivu ebisuka ku bye yali yanona kati ye yasalawo okujoga bujozi bi leftovers buli ekyamusukako ajoga kijoge kyovalaba afuna emmotoka gwe gyolabanga ya bbeeyi ya wumbi n'agitema essigiri okitegeera oba kitegeera kyegamba Kasirye kuba nzi ye mu kirooto kye kyali kyakuvuga ku mmotoka yagivuga dda kati eno weebezze tekimugana gitema nonyiga naye ng'onyigira bwereere like omanyi wali abantu walaba Kasirye nga nakati bakyalwana okukakasa abantu nti baakabi bangi naye ate ng'omulaba yakikuba dda okitegeera kati kankwekizaapo tajja kunyiga tetunaba kuwera bangi tebajja recording katulaba dokita musajja wange naye dokita ye buli wabeera ayina okubalaga nti star ayagala nnyo kiprovinga time and again bwe kiba kitagana kubayo kayimba kamapiano ajja kakuba okitegeera naye kati gy'osanga ate Alien Skin ye kwegamba Alien Skin asobola okunyiiza blood bye byaddala wobanga onyiga mangu asobola okunyiiza byolabanga serious si byabeerako yawanzitira wamu omuntu asobola omukubira essimu ng'amubikira n'asooka akubira olwali mu mufu ate nga kituufu ali naawe asobola okukutegeera naye n'akuba olwali ye n'asooka akuggyako stress tobeera wali alien ng'ozze kweraliikira ne woba olina ekizibu mukinyumyako ng'emboozi ate kimaliriza kirina kubaamu vibe ng'oseka ate alien nina ekintu kyemulabiddeko overtime alien ali rio tayawukana nnyo nange omuntu waba tamwagala afuba okulaba nti ne bw'oba omusanze okiraba oba onfuna tamanyi nnyo bintu byakufeekinga kozi alabika talina nnyo kyayagaza bantu kiri awo ali awo bw'aba takwagala okirabirawo ge mazima nze nagenda ku Fangoni lwembadde e Kampala naye nasemba okweya ne alien lwe yajja eno tuvaibingamu Katonda awo naddayo ng'alina okukola ebibye kati bwe twava awo nga nvuddewo ngenze omu ku bantu abaali awo yankubira essimu nagamba Timo neewunyizza okujja alien n'akuyisa bw'atyo alien n'akwaniriza bw'atyo sikirabangako namugaa ne alien just lwakuba nti tomumanyi naye bw'aba takulinaako buzibu buli muntu asobola omuwaamu okitegeera alien okukuwaamu obuwi beeyi rayisi ati kati kakugambe kino Timo twali awo ku drink and drive tunyumiramu kati nga waliwo babayika abazze okunyweramu awo kitegeera lwali ogenda olaba anoonya fiikiti aliwa ne bamulagira naga mumugamba ajje tuweemu babayika bange bano bazze tuwagira tubaweemu basajja baffe fiikiti najja babayika ne babawaamu kubanga akimanyi bantu be era bazze kukola ki bazze kumuwagira out of the blue nga nabali babadde tebakisuubira nti ye kasita ojjanga oli lofiiti muba lofiiti ojjanga oli wamazalawo nga bamazalawo nti ali free kyendabako ku bantu abamu ensobi gye bakola baabusinga access bwagibawa kati ne baagala ate bayite we balina okukoma kati ate ebiseera ebisinga ye bw'aba akujjukiza asobola okujjukiza era mu ngeri eyiye ngera we yakusembeza mu ngeri eyiye ne Kasirye alien nga tagabanya access
ati kyobola nkugamba nabo abafunye omukisa gifuna alien mwango mutuka konga mwango mutuka kongo nga kasera ko mutu ako katuuse ne si muntu mwango wa kutuka ko si muntu mwango ze twali tutuddawo naye ogusajja ogwo gwa kisiru twali awo sewo tuli awo tuli bulwali tulibya kati kyali yaveeri ali naina gyatuula wali emmanju awo n'abeera eyo bibye kati gayi yaveeri najja n'ayita kuba n'abaali batudde awo najja n'amutuukako mafiya ogamba otya nekimugamba bali booyiseeko bakukkiriza ojje wano namugamba sooka oddeyo obonge ku bali obabuuze bakiryoke okujja wano tumala gayita ku bantu bwotyo so alien wa protocol ddala ze kati nagenda ku drink and drive natuukawo bulungi kati natuukira ku skiribenge ku mulyango balisa kirikita kibanda gyali eyo munati egyali ntuuka bati mbanga yinyira ngwa mujjuliyo balisoze naye kati kemala omubuuza oba ke kaseera akatuufu okulaba okitegeera si kumala gaveno nti balisa zeeduka misinde omutu kati awo abantu abasinga bakolera ensobi bo balowooza olw'okuba alien mukwano gwabwe bajja kujja n'amaalo gaabwe paka lw'omutuuka osobola omutuako nga mudu zaalimu sintuufu nange mwenyini ondaba nange nina lwesibeera mu mudu okitegeera era Julio yamala kuyita dogo n'amuyita gwe dogo genda ogambe kibanda balisita akoze eki atuuse ne balyoka bangamba kati agambye omukulu genda tolaba ennya musajja wange awo DJ Wax Pro namusanga ng'ali ku drink and drive awo ng'okuba yajja abeerawo awo kati naŋŋamba njagala buuka ku mafiya nepugamba kasooke ŋŋenda ensomemu ali mu muddo ki oyinza okugenda nga mutuufu kuba abantu baabaagala naye oyinza omugwamu ebyekidongo n'akola ki n'akwamulira we natuuka ne mugamba waliwo omusajja wange awo abadde nga ne munyonnyolamu ne mugayagala kubongako nakkiriza najja n'amubongako ate ne wakisipulera naye yali mugezi n'amubongako kati ne banyukiramu n'avaawo as that ne bw'ojja mbulowooza mbogenda mwakiramu bwakiza ovuddeyo ne bamuli osooka somamu andi alien tamanyi banene yeye munene ale tamanyi bya banene yeye munene toveri na marogo kati kyobolaba nalaba gundi ani Alpha nalaba Alpha Times nga ainenge ejagezako weereza obugambo nenda babambi ali Alpha yanyiga mungo omuntu which is understandable but sometimes okutegeera omuntu gw'oli naye kikulu nnyo kasirye kikulu nti Alpha yagenda okujja ku alien interview nga tebanatyako kamera yasooka n'amusoma emudu gy'alimu ekyo kyekisooka gwoba wajja buzza olw'okuba yakuwadde puroguramu n'oteekako ebyuma mutandike okitegeera waliwo wootuuka kati tugambe oli pulizenta munaatera okgenda ku air omuntu n'osooka n'omunyumiikirizaamuukawo kuki ku mboozi ne waba alina ebimutawaanya n'abanga ebitandisa okukola ki okukakkana ogenda ogamba kamera okutandika okuroolinga ng'omanyi state omuntu ogwogenda okuinterviewinga gy'akola ki nene ekirala just kino kakigamba abantu bakitegeere alien bw'obanga omusemberedde ne bw'aba Julio bw'otamusanga naye tomumubuuza kasita abanga okimanyi munde atera obbeera naye bw'otamusanga naye tomumubuuza tulina gye twaliko eyo mu kivulu kya tipo nga tuyibiriddeyo mu VIP nga nali ne kyali wange kakati ajja kati nga ffenna atumanyi atubuuzaako awo kati oli amubuuza waliwo ataali ku ttiimu amubuuza ali walaga basajja bange babakuulira ng'ombuuza ekyo bandikubuuzizza lwaki obuuza omuntu ataliiwo kati ye bomusanze nabo
bw'oba toyina nsonga bw'omubuuza gw'atali naye gw'otamusanze naye essaawa ng'okimanyi munne naye nga tomusanze naye essaawa eyo ebiseera ebisinga tekitera mukolera nnyo sensi oyina kuba lwali kuba omusanze nabo nabyosanze biri arawundi awo kati ebisigadde waba asanzewo kyogerako asobola okyogerako naye olaba Kasirye ekibuuzo Alpha kyeyabuuza Alien yali akimubuuza nga munnamawulire because akimanyi kyekijja okudrivinga ki attention but just mood gye yakimubuulizaamu Katonda bwe yakimubuuza teyategeera gwakibuuza ali mu mood ki ate n'ekirala ono Alien bw'akuddamu ekintu eky'obussiru naawe tandikira awo ate kwe tomuddamu kiri siriyasi tajja kutegeera ekyo makona ye yasinga okitegeera Katonda kamakona kayaye Alien kayinza omugamba naye gwe makona naye bwe nkukubamu ebikondi nga nange nkukuba okitegeera kati bw'atandika naye bwe nkukubamu ebikondi n'otandika ate ng'onkubira ki Alien nzize kukola oba otandise okwefuula siriyasi ng'ate yeetali yes ekirala oluusi Alien bw'omubuuza ekintu ekiri siriyasi n'akuddamu mu ngeri esaaga ensonga aba tayagala nnyo gyogerako yes onfuna bulungi this is why yamugamba kati tubiveeko ebyo kati mbuuza ku bebe kulu tikala ate bebe kulu kati omumbuuza